Program Mikolo Nambaga eno ye Saturday edition banange musibye mutya abalungi mukulikeyo nnyo olunaku olw'eggulo mu Miss and Mr. Bukedde twabadde kula bonita twajanjawaza abawanguzi baffe mukulikire ddala abalungi abaliko Bukedde TV olunaku olwaleero omuganda agamba agitta tagiwoomya leero kiri mu nnyumba tulina owaffe katujanjawaze naye nga musibye mutya mujeebaleko emikolo n'embaga tutuuse programu ya kiravulavu mwenna abeetegekera emikolo nga gino musembere mujje mulabe entimba efaanana etya ennyambala efaanana etya ka makeover kafaanana katya akajjayo omugole n'alabikira ddala nti wanjawulo ku lunaku nga luno olunaku lwe olunaku olwaleero ne mwana muwala ye Anet Nakiyimba yakikoze atya yayanjudde mukozi munnaffe owaffe ow'omunju Dennis Kyobe twabadde luddawa Mityana ku kaalo kiganwa ewa ddadi waffe omulungi yatwaniriza mu bitiibwa ne tujanjawaza omuwala ne bamutowa mu butongole era wetwogerera Dennis Kyobe aggomidde gye mikolo gye nkuleetedde olunaku olwaleero nze Margaret Namwanga kulwa munnange Josephine Namakula atasobodde kubeera naffe naye nga omukolo guno twatindiza olugendo abatuwerekeddeko bonna nga basanyufu vibe ng'eri waggulu wamma ne tujanjawaza ensonga tulokalire olabe twatimbye tutya era twayambadde tutya era byabadde bitya Mikolo Nambaga gikutuusibwako bannaffe aba City Bridals era nga obasanga ku California Plaza Colombo Street Room 1F 07 ne 08 otuukeyo ofune Gomez ez'omulembe omugole gwagala okubeera ku mutindo wekwata City Bridals bajja kuba bakwambaza oshanane olabike bulungi nnyo era nga abagole abasinga betukuleetera wano ku Bukedde TV naddala mu Saturday edition tulokalire Margaret Namwanga kanji batooseeko I like it when you call me mommy. Nyongera kugamba nti kankwanirize ku mukolo gw'abalungi bano Bakyobe n'obugambo buno obuseeneekerevu obuvudde mu baagalana bano beegamba nti nkwagala nnyo olw'ekyo ky'oli era nkwagala olw'ekyo ky'obadde so ng'era ndikwagalira ddala olw'ekyo ky'oliba. Kino kitegeeza ki nti ne bwe balikaddiwa bajja kukaddiwa babiri era bajja kukoomagana obubaka buno buvudde naddala eri Kyobe nga bugamba omulungi we nsingo ndaalo nsingo biseera maaso malungi nannyini kazigo akalaga omukyala omulungi omubeeweevu ate era eyatoozibwa ani gwe njogerako ye mwana muwala amata obuta Ani oba Aneti Nakiyimba Ye gwe David Louis elombugumye ekiro mawini komisheri nga bulijjo mu bingi ebijjayo omukolo yeddiko abalungi bano basalawo bakozese ka baby blue olwo ne bagattamu ka white ate n'ebimuli ebyajjayo entimba ennungi obutebe bakozesa obutebe nga tebwetaaga kwambazibwa kuba bwali bweyogerera nga bulabikira ddala bulungi nnyo entimba yaabwe nga nnungi nnyo I like it when you call me mommy. Chilago bulungi tebwansala. Oh my love, I give it up to you. Bali tebankolera nze kwe gomba. Oh my love, mpaka chance kamuwa. Ku platform mwana muwala we yalina okutuula n'omulungi we n'okwekubisa ebifaananyi bateekawo ebimuli ebirabikira ddala obulungi.
kunnyambala nkusunirako katono kubanga ojja kuba omweyongeza omulabe mwana muwala bwanyirira bwalabika obulungi kalailaka kalabika bulungi lwakuba nti abagole abamu tebatera kukalowoozaako naye mwana muwala Anne yakalowoozezaako era ne kavaayo bulungi nnyo olwo nga katobekeddwa mu kahwaite akatonotono era yatambulidde nnyo mu gomesi ze tuyita eza semusemu mu bingi mwana muwala bye bamuyooyoose ke kaviiri akalabisa obulungi ku mutwe gwe ate nga bamutaddeko tatu owa ina waawo n'alabikira ddala bulungi bw'atyo yatandikidde ku photo booth ng'ayambadde akateteeyi keeru wamma ng'alabikira ddala bulungi n'ayimbira omwami we akayimba era nkakasa nti Dennis bw'oli ku Bukedde TV essaawa eno obubaka bw'omwagalwawo bubwo bukutuukako mu butongole nga n'omutima tegweyagala naye okuva lwe nakufuna gwansula ku mwoyo okuva lwe nakulaba gw'essanyu lyange okubeera kawo woli embeera kawo naawe kati nkusaba omutima gw'oguteeka eno gye ndi nga tonjuza si nsonga yadde nga tondi kumpi neeyama okuwa emmeeme yange tukuuma omukwano gwaffe olwo tusanyusa obulamu bwaffe kubanga okuva lwe nakulaba mama wange obulamu bugamba ki otawatubuza entuuza koseka esookira buta yatwebaza obuyambi bwonna banange bwe mutuwadde banange abantu mutuwadde emmere era mutuwadde okubeera nga tutumiza okuloga omwana waffe mwebale nnyo mwebale ddala taata wembalabala byonna byokoledde swazinigawo musigasego naye yali yategeera bambi omutima gwa taata yali yategeera bambi omukwano gwa taata bambyagera nebaza abakakiiko abateesiteese abakoze omulimu guno ogw'ettendo mwebale nnyo basebo ne banyabo ate ne nebaza n'abatuuze bonna abenyigidde mu nteekateeka eno mukoze omulimu munene nnyo okulaba nti muyimirizaawo omukolo guno ate nange ne mba musanyufu kubanga mwakuteeseteese bulungi tulengera abako nga bagobye bumale era bazze n'ekita ekiggula luggi kino nga kye kibayambako okukonkona ewa taata abakkirize mu luggya lwe abasawo bamaliriza ogwabwe babagemye okubeekebejja tulabe oba waliwo alina obuzibu obw'enjawulo wabula mu byonna mukama abatambuza bulungi kabayingire twongere okulaba omukolo bwe gutambula atuma n'omanya oluggi lwaffe gye ludda njagala okulira abantu abo sebyuma abatambuze ate abatuuse ku luguudo lw'entebe
katsindira ino wefuna pesa eze She said she know my She told me we got time to spend the rest of my life with you. Me say no shit. Oh Lord, fly to Maldives for a day, then we fly back home. Then we take a quick jet fly straight to Paris. We fucking with a crew, we like home. Say she never seen a guy like me. She confess. God bless your mother. God bless your father. Kale Mola abakazi baveeko nagambye omukazi ku mukazi munaawulira obujja eladde basebo eradde nnyo Mola eladde bamaama nebwewengayita n'otebako ebyamaama era nze bano mbadde nabagambye nti akapapula akalimu kakadde temwebaza kakadde akyabongera basa buwazirese wazze n'ono omuvubuka mukadde kano nga bw'okimanyi nti mu nnyumba temubeera kkubo abaana bawaka bakkirizibwa okujja kubuuza ku bakulu ku bagenyi abazze mu lujja tomanya abagenyi abo ate era mwandibaamu asobola okufuna ku lwendo lw'amazzi okuva mu baana bano ababooza na bwekityo katwaniriza abato n'abakulu n'abavubuseemu babooza ku bagenyi bakyobe kale kibedi bwe bakuddamu bulungi kuba tebakwerabika eradde nnyo bebi Ditekamu akatandala okola ntono batere mubagende eradde nnyo ssebo amakubo ge gatuwulidde mwebale tuteekerateekera sajja afunye ekirabo era nasigala temwebaza ebiri mu kiyungu oli abadde agala nakukamira tofukamira tofukamira nedisa oli obuyinje katonda gwakuwadde kwata ku mukono tulabe oyambuse waggulu ala bwati wagemudde yambuke waggulu semalyo waggulu ate tuba tuli awo abako abazaalibwa ne ani ne bayingirawo anti lunaku lwa ssanyu omanyi kye kitegeeza okuzaalibwa n'omulungi nga ani laba essanyu abako bwe babeerya ne banyenya ku gali b'enjole yes ekyo kye bayita okuzaalibwa n'omulungi tusanyisa okubalaba bassebo kale muko maliro kayitirivu
eradde nnyo muko osibye otya muko webala emirimu ate mu kiseera kino aba abawala abanekedde mu cream n'ekyesibizibwa ekya green. Obadde okimanyi nti ebyo bw'obigatta binyuma ne birabikira ddala bulungi? Waaw, tukyafuna abaguzi ab'enjawulo ku mukolo guno ogw'abakyome. mulwanire omukazi ekituuza kukkiriza tewafuuma erukulengera toyagala kyonna nange nina okukyagala nawe kiba kibiina kyabufuzi ero kyengera wepande mwakaala eddema sitawuyakkirira oyo omusajja mukambwe ennyo mujutulengera nga naye wemalira okusoma mwana gwenya kuwasa erina amalezi wemalira okusoma mwana gwonyapira abawulu babalumya wane nedda kati wano wali olutalo wabadde weesuula mu kifuba ky'omukazi tewategedde nti mukolo bwedda lwaki abaana mubongere ebifuba mwe baana mmwe abakyala abali bino bya mubongere afaafe bino bya just katonda wa nolwekyo mwanyinanze wangi taata munnange ensaasira kwotera okubeera mu kibuga abantu abo bazze wano baliko oyo alinga eyamira siddi n'ayogera kafukunya w'ebigambo ng'ategeeza mbu mmwe mumumanyi abantu abo bamanyi taata agaesenga ow'ensonga wanika okukola abantu abo bamanyi bane tutukubire mugosenga tumanyi sebyuma ojja mutendereza nga nkakasizza naye taata waliwo muto wange asinga obbamanya gubwe wakazindazi mwanyinaze tuve mu londa kambe abantu abo bamanyi amina kyokka munyumira kubeera nga abali mu katemba mwanyinaze oba owulidde bubi abantu abo bamanyi taata mbamanyi
Katonda wa. Kuna mukolo kusikise n'omulwadde. Mukwatireko eccupa. Mupeza amazima alaato. Katonda wa. Omulwadde naye nga muzibu ono olugale. Nakugamba tuletanga wano omusajja atali musanyu. Owuwo ali atya. Dennis yutinyo. Tinga tukiraba. Muteemu ndabe enfunya y'engano. Dennis ubawubire. Bawubire ko mubanga mukolo golole. Aha, taata olabye. Nzirabye. Omuvuzi wa boda abanga akukongola aba yalokingira mu kiwubiro. Damu bawubire ko Dennis. Oya avuga motoka esigolo. Zegolodde bulungi. Okay, nyongera okubagamba nti naddala omugole ng'oteekateeka omukolo gwo weegendereze nnyo biki by'ogenda okwambala, weegendereze nnyo biki ebigenda okugenda ku mubiri gwo, naddala ka make-up, naddala akaviiri. Ye Aneti yakikoze, yalonze akaviiri nga kagendera ku sikini ejjukira muwala wa brown ali awo, si mweru nnyo si muddugavu nnyo, chocolate naye ng'ate asusseko ku ka chocolate bannange ng'alabika bulungi, alina kagaapu akamufuula omuwala ow'enjawulo omulungi amata obuta. Yalonze akaviiri ne kagendera ku sikini ye, ate ne stylist n'akastylinga bulungi nnyo n'olabira ddala omugole era ng'ayawukidde ddala ku bonna abali ku mukolo. Katwaniriza omugole waffe ashananye mu gomesi akalimu langi entobeke omuli ka gold ne ka lilac akatonotono ka papo nga kayiseeko katono. Kwegamba omwana muwala yalonze engoye ezimugendera ku sikini ye. Sibalwiseyo lwaki mbasunirako ne mmalayo. So kolabe Anet ng'ajja mu kidaala omulundi gwe ogusookera ddala.
nabagambye nti yatambulidde mu goments ze tuyita eza same era nga bw'omulaba anekedde bw'asimayiringa bw'ati akazigo kw'okuba amaaso so nga n'eriiso eririgita obulegisi bwe riti mumye bwe lityo teryaleka Dennis nga tagambi kagambo nti ani nkwagala era nkwagala obeerere ddala wange bwe batyo ne batta ekyama Mwana kuota wanya, kumanenda wechimya sola, kuwa jombo ya unyahi, muramu masoga ngosome, kuri mwangu kwa logo, atoba ni mbongo wange, kuri mwaka teko, nemu mutima wange, munda, kuri wechi nangato, chote chimbo ya kweko uli enze, mkimuba wala wakunono yesa, kunkala ya nuna, mkiyombu kwa logo mundi, unangere. Mbadde manyi ogenda twogera ebintu ebirala ng'ate baakamala okutwala oyagala bazaala omwana oli Dennis ku lwa muwala wo Nakiyemba Anet. Tukiriza abano bazaala mu maka muno era mutuuse baana baffe bamaka muno. N'olwekyo taata okutwala agabye taata engeri gyatwagira mpira gy'Ebungereza tamanyi ono omusambi gwe bayita walikooti kubanga singa abadde amumanyi yandibadde yatiddedde omutwalo n'akukuba. Mu mikolo gino egy'obuwangwa tetusobola kwerabira akanyomero ak'okuzaalibwa olwo abazadde bayingira mu nnyumba n'abakoddomi abatonotono bwe balonzeeyo ne bayingira mu nnyumba okutta ekyama. Akaseera kano kankizo nnyo era buli mukyala yandibadde akalowoozaako abantu abakulu abo naddala nga muwanyisiganya okunywera ku kikopo ekimu ku lwendo lw'amazzi ate n'okulya ku mmwanyi nti ekibbo kibeera kimu omubeera emmwanyi naye buli omu ajjamu emmwanyi meaning daddi waatoola n'omukoddomi waatoola. Ekyo nno kikolwa kya bumu kyakuwaŋŋana kitiibwa nti daddi akkakkanye omwana gw'azadde ow'obulenzi bagabane essowaani. Kitegeeza omwana ow'obulenzi ozaaliddwa mu maka ago bakuwa ekitiibwa naawe obeera olina okubawa ekitiibwa ate n'okukoma obulungi omwana ow'obuwala gwe bakuwadde. Omukolo guno gwa nkizo nnyo era abasinga bakiyita entabaluganda ekiraga nti mutabaganye oluganda mussa ekyama era oluusi abamu battiramu n'omukago. Tewaliwo bisinga ku ebyo. Mukadde wange omulungi mpulira twala omukisa guno okutegeeza mu butongole twayitiddeko e Bulange Nnengo Nkulabye tusanga ng'obudde Bulange bakubireko mu ngalo abeewuwo bwe bategedde nti ngenda kujja waneeno mu makaago baŋŋamba mukadde we yaliko wane kukayo omwaka oguwedde. Ekyo kituufu naye ku lw'okuba nti yali akooye nnyo alina ebiwandiiko ebiyeerabira waneeno.
mukadde wange mulungi mubufu bwe bumu naawe kikyo kye kyabadde kikututte nange nakiise embuga abaaye mukubira omwana mu ngalo naye yakoze kyekimu bwe tudda ku byennyambala nabagambye dda nti ono omwana muwala yakola selection ennungi. Second Gomas bw'ogitunuulira ezze okwaniriza ebirabo mwana muwala yatabika langi wow erimu langi ez'enjawulo omuli white gold ate nga erimu ne green pearls era yatambulidde mu kika kya same era nga ekitambaala kifaanagana ne gomesi bannange yanyomye. Tawulidde amawulire matuufu temuli bammamba tuli bazzukulu bagabonga esagala buwaya muyinamu abantu abasomyesomyeko nga bammamba mwebali oyinza okulaga abantu bano nti muyina ow'emmamba nga yasoma ekyenjawulo ku bwamulamu omulundi guno mu kitundu ekyokubiri wano mu Gomesi eyokubiri mubaleetedde ekimuli n'obubaka obuvudde ewa Dennis Kyobe. Wow, nkulaga nti amazina, hugs, omukwano, obugambo obuwoomu bonna babwetisse bamumutwalidde nga mulamu. Naye akwagala nnyo akutumidde obwedda alaba obufaananyi n'agamba wow you look so gorgeous. Mukama akutuweera omukisa. Weewaawo DJ bwe guli mukolo nga gwa buwangwa tugamba nti engalo ensa zisaanira nnyinizo. Kyobe yakikoze. Kyobe teyagenze engalo nsa eri abakadde abamukuliza omukyala. Kekadde twanirize ebirabo byaffe mu butongole. Okyali ku Bukedde TV program Mikolo Nambagange olwaleero nyambyeko Josephine Namakula okukitulamu katweyongereyo.
ku lunaku olubisi lwa Kadaali. Awo wali bajja nga batuuka Kadaali. Enkoko eyo nga nkwebaza obulungi ennyo omwana ow'oluwala. Weewalire ddala mukuuma ebbanga lyonna taata wange omulungi so. Taata nguleetedde ekanzu eno nate ogigatte ku nnyingi ennyo z'olina. Amiina. Mukubire omwana ono mu ngalo ebigambo byayogera bikulu. Tugende DJ tugende. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Njagala okutegeeza nti njagala nnyo otambule ng'okawanise waggulu bw'oti bakalabe bakitegeere nti tewaliwo alaba. Genda kuba okubayo oluusi buli lunaku. Kyokka era nkimanyi nti waliwo agayaayi agajja okusigala nga gajja geegulira ensi. Yagamba omulenzi oli yakola kakati ani naye ayina naye agenda kusiba. Mwana muwala yeesaza akateeteeyi n'anyuma ka pink nga kajjayo figa. Jjukira ye muwala ayina height enyuma okutunuulira. Chupa owayo tweyanza nnyo tweyanzege taata. Genda bakuwe essuwaani eri ogenda ogabule omwami. Omala ogikwata weegireko weeriise. Kale Dennis weeriise netolowooza mbu bajja kukuliisa. Ani naawe kola kyekimu. Akola programu akabbinkano okedde olupapula musuubuzi omukuukutivu. Mu Buganda oba mu buwangwa kabbo ka muwala kajja keetisse kaddayo keetisse. Kyobe aleetedde abakadde ebirabo ebiwera okubeebaza okumuzaalira n'okumukuumira mwana muwala okutuusa ebbanga wamusangidde. Nabwekityo bw'aleese ebirabo nga biwerera ddala ate ne Ani n'asiima n'agamba nedda nange kansiime ku bazadde abaakonzaalira abaakuweerera naawe abakulambisa okuba nti obeera omwami omulungi n'otuuka mu bakadde bange. Nabwekityo akabbo kano kamuwala ng'akaleetera omwami we n'ebirabo ebirala ebitonotono byaweereza bamaama oba bazadde ba Kyobe. Nabyo katobirabe mwana muwala ng'anekedde mu gomesi enjeru tuku nga olwataddeko ekyesibizibwa ekirimu bbulu ne pals eziri mu gomesi eza bbulu nebikwatagana bulungi nnyo naddamu okwaka kubanga oli ye ttaala ya mu nnyumba. Kyobe walonze kyapa mu mannya go mwana muwala anyirira alabika bulungi. Bannange maama weebale n'ogambye akukuba ab'olugambo bagenda katuuza. Nsembyayo okwebaza balamu bange bonna okunjagala ennyo bannaye essanyu gye mundaga mbakakasa nti ekiwandiiko kino kye mbakwasizza ebyange mbifunye. Mbagaliza omukisa gwa Mukama waffe Yesu Kristu abongere okufuna era n'okuza obulungi abazzukulu bange nammwe muwangaale. Omukolo gukoze ekyo. Bakyobe tubaagaliza obufumbo obulungi. Mukama abakulembere mu byonna. Mukole mugaggawale muzimbagane ate era mubeeraŋŋane muzaale mwale.
Okay, program mikolo namba gaffe no tutuusa ku nkomerero ya program eno. Naye nga mu byonna tutambudde ne bannaffe aba City Bridals wali ku California Plaza room number 1F 07 ne 08 ojja kuba otuukawo omugole yenna nga weetegekera omukolo. Lwaki togendako mu City Bridals n'ojjayo engoye ezirina amabala aga buli kika, amayinja aga buli kika eziriko tambula n'omulembe ng'oli ne bannaffe aba City Bridals tojja kwejjusa. Tutuuse ku nkomerero ya programu eno naye nga mu byonna twebaza Dennis Chobe okusalawo ng'omwana ow'obulenzi olabika ngali baby naye decision gye wakoze okuba nti otuuka mu bakadde gye bazaala omwagalwawo yeesingira ddala obukulu. Tukusabira era tukuteeka mu mikono gya Mukama akulambike obeere omwami omulungi ojjanjawaze mwana muwala oyo ate muzaale mwale nga Bayibuli bw'ekyogera. Nze nonsigadde nze Margaret Namwanga Lukwago ate nga mu byonna mbagamba nti Bukedde TV tongera okwebaza mwenna abatambudde naffe emyaka 15 okuva lwe twatandika okubaweereza. Twatandikira wala bwe mulaba documentary yayiseewo nga balaga Mr and Miss yalaze bingi nnyo wajje tuvudde programs ez'enjawulo gye zaava naffe ffennyini abatandika okuzikola nawa we tutuuse kitegeeza nti Bukedde etuleze mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsigadde nze Namwanga Margaret naye nga mu byonna Kensembyayo Chobeke yatugambye nti akwagala nga bw'oli yakwagala nga bw'oli ate era alikwagala nga bw'oli. Bakitegeeza ne bw'oli kaddi wanokootakoota Chobe alisigala akwagala. Awo wenkifondekeredde katugendeko omugabo tikidde tusinkane ate weekend ejja.